Angela Katatumba ne batufulumiza remix ya Ebiruma Bayaye mujjukira oluyimba luno lubadde mu lwangozi nnyingi nnyo nga bagamba nti Crystal Panda ate yani yasooka okuba oluyimba abamu olw'okuba nti bawulidde nnyo oluyimba lwa Crystal Panda balowooza lwabwe wabula omwami ono on interview yavaayo n'atutegeeza nti oluyimba luno lwali lwange wabula omukulu ono olw'okuba nti alina platform kwegamba yasindika nnyo ekiki naye ng'ekyo oluyimba lwali lwange nze coming up with all that idea okubanga nfulumya oluyimba olwo era ebigambo bingi badde biwanyisiganya ng'omwami ono alutegeeza nti ono asasula oluyimba lwe luleme okuplayingibwa wabula yavuddeyo munaye n'akola te remix enkambwe ennyo wakati we n'omukyala Angela Katatumba era nga omukyala ono engeri gye badde aflowingamu baganda bange kino nze sikiwuliranga wabula kansooke kuzannya remix eno oluvannyuma tukomewo wewuliyeko ku mukulu Bukakimi ku biki bye yatutegeezezaamuko wakati we ne Angela Katatumba. Ganda wange obizeemu Ebiruma Bayaye Ebiruma Bayaye nazamukawuliddeko omukyala alina engeri gye yagezezaamu eddoboozi bwe twamutuukidde tumubuuza munnange ensonga zino eno mwaviiridde ddala ku kyokuba nti mu coming up with this remix ne Angela Katatumba nagaa nti bannaye engeri omukyala ono gye yatudde yamuyise na beautiful Angela Katatumba this woman the beautiful one engeri gye yatudde mu luyimba kwegamba yakikubye tewali mulala yonna yali akikubye engeri gye yamwanye tufunyeemu enkenya tugamba Bukakimi what is not happening atege ebigambo badde biyitingana nti yandibanga okugoba ddadi Andre munanga ali side eno omwami yayongedde n'abitanyako n'agamba kiki kyonna si kibi nze ndi mwami atuukiridde ate kugamba ndabika bulungi ate amu negative ako nako teyakalese okuba mujjukire Angela Katatumba ayagala nnyo abantu abagenzeeko eri kwegamba nga weekakasa bulungi status yo era kyekyagobya munnaffe yagaana okugenda okwekebeza so ensonga ezo omukulu ono avuddeyo n'ayongera okuzitanya kansooke mubazannyi nneme kumwogerera nnyo ave yatutegeeza ensonga zino eziri wakati we gattako ne Angela Katatumba. Ekya-inspires okukola oluyimba luno remix ne Angela Katatumba. Angela Katatumba yasinga mu ggwanga. She's the #1 trending artist mu Uganda. Era kye-inspires n'ekirala nti abantu badde tebe-exploringako ddoboozi lye kutuuka mu vibe kye twamutaddemu. Saa zino yakubye raga n'asinga n'abangi abakuba raga. N'ekirala nti kimanyi kiri kimu nti Angela Katatumba mukyala mulungi. She's a very beautiful woman. Mukyala ali independent. Mukyala alina wakasente ke. So n'ekirala nti nange ndi musajja ate musajja atengeredde n'ekirala ndi negative. So kyonna kye kiri muli finding out amazima kubanga muli bannamawulire. Ate mwaganya n'okubuuza yataddemu sente twazitaddemu temuzirabamu lwaki mubuuza ani yazitaddemu zo twazitaddemu video mugenda giraba nga ya sente ate nga video nnungi nnyo naye ng'ekisinga amakulu luno oluyimba okubanga lu inspiring Bannayuganda bonna okubanga bali young okubanga bali rich okubanga bali famous. Right, munefe tujja genda maaso mune tutuvuga speed Bukakimi fa balina okuvuga speed olw'ensonga eyo tulina okubuuza ssente kubanga munenga bwe tumanyi nti omukyalo oyo alinawo kathimbi so tulina okubuuza ani yataddemu ssente bwe tetuzala tulina okuzibuuza naye nga video mune tugirinze olulimba ndoza mulweyongeza okuluwuliriza mugende ku platforms zonna mbeere nga mweyongeza remix eyo ate n'olw'ensonga eyo munange nze ngenda kubanga ate sisukawo olwakadde nsigadde nze Sandra Lian njagala okwebaza okubanga mutandikidde nange wali eri okuva we natandikidde go we nakedde nange okola kyamaanyi nnyo. I don't forget to subscribe on my YouTube channel Sandra Lian and on Facebook Sandra Lian.